tumule mu filimu nyingi aho mediruba watoina kulekani omusubwa ikyatandika butandisa ate nga tugenda maaso mpolampola mubidu akuramo ate nga tumulebe mu filimu nyingi songa ne na romansi Hadija ikyatandika butandisi Mukasa James Makinon Namfuka Resty Nabanja Amina ekyali ntandikwa kakali mbufunze tandikidde waliwo tabamiruka atudde ekyali ntandikwa tugenda maaso atendete era ogenda okwetegereza boodi etudde eno yali kampuni namba era nga eriko abakulu abajukulira saakobe abali kakiiko ka executive waliwo basekretary n'abalala kale n'ebiseera ebisinga kampuni ng'eno bwebanga waliwo meeting ebeetudde ebiseera weesanga nga bateesako ekyo ekitwala kampuni maaso etusaze nga kendeeza ku bakozi naye nga bagenza okwekanya ku mulundi guno nga kirabika kampuni babadde nga bakola loosi emyezi egiyise emabega ekiviiriddemu ekirowoozo ekivudde ku executive nti oba bandibadde basala ku bakozi awo kasita kisala bakozi atuuka buli omu wali atandika okwegamba okutya tomanyi oba kiba kitwala ggwe oba kye katono nga bagamba tuyinza kuleikani otuukira ate ku kyandibadde kisooka nga tomaze kuleikani wekkanya ebiseera ebisinga kampuni webanga ekoze losses kyebalina osooka okutunuulira lossi zino zizze zitya zivudde wanaki ekizireese ne balyoka bagema ekyo okusinga okutoola ku bakozi ekyo ekintu tekyandibadde kirungi tulengera omu ku bakozi abali waggulu ku executive ye mwana muwala Nabukenya Maria Musaala kali yamugamba obuzibu buva ku ggwe tegeeza obulungi science kadi yajja abasomese kali ng'agamba nti bayita science banna science baaliwo okusooka oluberyeberye bayina we baazuula era bayina bye baazuula bingi ebyayamba ensi okumanya bye baali tebamanye naye kati banna science b'olwaliro bayina bye bazudde ate abalala banna science bedde bye bataasobola kuzuula lawulira kati ndi buli bukimu kyakyukamu na bulijjo abantu basoma ne ku syllabus mu sciences mbu waliwo kye bayita atom. An atom is the smallest particle of an element naye kyagenza okuzuuka nga mulimu electrons ezo nazo smallest particles ne neutrons nazo smallest particles ndowooza olaba so nga bannasayansi ab'emabega balowoozanga mbu an atom is the smallest particle of an element naye olwaliro waliwo smallest particles ezisinga ku an atom ng'olaba atom ebeera nnene kati n'olw'ensonga eyo oyinza okuba ni oli munnasayansi wa kampuni eno wabula akuze ate kyali ku mulembe guno koyini ogambye ki okugezanga ono omukulu gwaliko gwajanjawaze obwenkanidde awo emyambalayo enfunayo kirabika alina ebintu bingi ebimuleetera okulekani obwongo bukyuka era ng'ali yasanidde okuleekani abaako kyalowooza tukyatandika butandise firimu yaffe eno ate nga tugenda maaso nagambye nate nga alijja emizanyo kutuusa kuvamu emizi video Kampala zigenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 wamu ne SD 14 ku Sega wawe tuli era abatwagala firimu zaffe muzisanga kati nno meeting ezzeemu okwagala okuyomba yamugani olaba otabudde ekyambeera nti oli mukama wange ekyo kitiibwa butiibwa tekikufuula wakabi nnyo yamujjukiza namugani oli boss otutwala ffenna abakozi naye si gwe nannyini kampani era toyinza kuleta kirowoozo kyagoba bantu bamugamba kakani nedda ng'amugaa kino twazze kuteesaganya twala kampuni maaso tetujja kkiriza mwami ono akole kyayagala omulina okwagala okugoba abakozi ekyo tekijja kubeerawo bwe bagenda maaso n'okulaga ni waliwo abakozi abatagobwa waliwo abakisanyukira kuba baba bagamba ni waliwo abakozi abogobwa ate kirina be kizza emabega tugenda maaso oli nanywa ku mazzi akitegedde abakozi tebagenda yentandikwa yabyo ey'okufunibwa njagala olabe n'ekirowoozo nti kaakani naafandi bw'amanya nti yatuuzizza meeting babeeko abakozi bagoba omu ku bakozi abali ku executive agaanyi
Nemi usiku nenya ndaki nzamubira. Yasitukirawo. Akwate kubatambula ave wano. Chenye kaya baka umuga mu magazi ayusabiza tambula agenda. Etandise bagita akamasuka abasajja. Tutandika butandisi. Olugero lwa GTP. Songa Busula M. Raphael. Ye screenplay wa filimu eno. Waliko Fahadi yakoze ku mataala atenga mubazanyi bayo etandika butandisi. Tulina Sebuma Ismail production supervisor. Mubiru Akram continuity. Ekyatandika butandisi. Nabukenya Mariam Sara costume designer. Namfuka Rest ne Busula M. Raphael locations manager. Mubiru Akram yakoze ku prop season. Tukyatandika Mutagubya Hussein transporter. Tuina Seguja Roni production coordinator. Kyatandika butandisi Nafuna Christine Welfare. Namfuka Resti production manager. Zigenda mu MK Kavumba Dalton Richards director of photography. Songa Busura M. Raphael editor film eno. Nabukenya Mariam Sara yataddemu ensimbi Busura M. Raphael najja aziteekamu. Kakano Busura M. Raphael ye director waayo. Kakano oluvannyuma nga wayiseewo akaseera tuddako erudda mu maka waliwo yali atudde ng'alinze. Ogenda okwetegereza lwo omukyala ayingidde. Ye mukyala gwe twalengedde mu meeting erudda. Eni mpulira akabugu muko nenziramu ku maanyi. Eni yatenze enkooye. Eni baby. Kani ngamugamba nasazeewo nkulindire wano nkusurprising engeri gy'okomawo. Eni surprising. Eni mukwano ye. Kyala mukozi. Ngirija kulamu. Okubanze. Bintu surprise ebyo. Kadi kumbo ono. Chemanyi nti omuntu aba yakazaalibwa like omuntu azaalibwa mu nsi. N'agamba nti olaba simanyi surprise mu kitundu kino eky'omukwano. Ono mukazi muzibu. Omusajja amulindiridde bambi amukuliseewo mu ssanyu amugambye. Ebya surprise tebimulya. Ebintu ebiguddewo nga tosuubira kye kisurprisinga. Naye mbu omuntu nti otegese surprisinga omuntu gw'oyagala ekyo tekikola makulu. Omuntu afudde ne gwe bazadde kye kisurprisinga teri kirala kisinga ekyo. Kani olw'ensonga eyo surprise talina kyagenda mu surprisinga nakyo. Ono mukazi ono gwali naye alinga bbaawe lwakuba omwami naye ali awo alinga makedokedo. Manyi mulimu sseba abakazi abalina ebitiibwa eby'amaanyi ku babba baabwe. Kati yafuna essimu. Katikati wandibanga aliwo amwetaaga. Musajja ati yadde ategese surprise ye. Kumbe surprise bagitumye surprise baayi. Ya kanzije kati. Kali ngagamba kenzije. Yandibanga alina gwagenda okusinkana kati. Malo genda. Kweni nagendaga. Waliwo gye banninze mbadde nkomye okuwummulamu. Kweni kakati baby mbadde nkutegekedde surprise. Kati otege surprise ogirese surprise mbadde mmanyi ogenda kuwummulamu. Ate kweni gwombulira ekyokola. Kati. Namugani wayi. Wano wendi wano nze nyenewo. Kanzirani. Omukazi amaka gage. Kadi kyagala kyakola wane wakabojja muganda amako kwagala ono omukazi gw'ofuuka omukyala. Kadi bamugamba kimu n'amaanyi ne gamuggwamu. Eni Katonda watu okwagala abakazi abalina essente nalunga lumbe. Bangi abavubuka mwagala abakazi abalina essente naye mujja kinnyonnyoka. Kadi nga tuyingira ekibuga kyaffe. Tuli mu Kampala. Kadi kumbe yali amukubidde essimu. Yali muganda we era nga alina ekintu kyagala omuyitiramu. Sister njana mfule family ya. Bambi agala kuwasa omuvubuka ono. Nagambye Mubiru Akram original names tujja tumula mu filimu nyenje. Kale uli yakeyokera. Yala kuwasa yagala kuwasa. Namgago manya bizibu ebiri mu kuwasa gwe. Mukazi oyinza okwa ku mukazi atafuluta abali anga kuma kabijanja batalyanga kuma abanga alina olugambo lungi abayogera bwe kino kidi. Baba talina lugambo abage abatage abakoje wakubuliri. Obadde ki? Yetaka okumera. Kadi ngamugamba olaba ekigambo kibayita laavu. Era gwe musingi gwekyo. Ngamuga laavu eringa ekibanja kubalima ebibala. Ebibala ebirungi. Kali ngamuga tolina na musingi guyinza kuvaako bibala birungi. Abakazi b'ennaku zino tebakyaliyo abaagala. Njagala olabe. Amugamba abakazi tebayagala basajja. Sikude kugenda okwasa. Yamuga tutawana kulekani ono na budde. Bakazi bajja kujja buzi kubba bubbi.
nje nninda naye munnange ekibuuzo bwe kiti obadde njagala oŋŋambe oba tumanye mukazi kigwe ŋŋenda okuwasa noba otulwe nga tumulaba omukazi anaafumba naye nga yono ye kyamanyi teri mukazi ayinza kufumba mulembe guno kubanga mu nsi muno simukyali mukwano abakazi bedda baafumbirwanga olw'omukwano oguli wakati waabwe ye ne bbaawe kati olwaleero tewali mukwano kubanga omukwano kyekibanjo bettaka ebibala ebirungi naye kati wakyali mukwano kubanga relationship temuli bibala birungi bivaamu kati yamugamba nize nkubuuliridde gakulemye okutegeera ki kyolina kukola ayagala kuwasa mukazi sisita amugamba si kyamagezi jagala olabe yamugamba ndikubule muganda wange sina kyesikoledde yamugamba nkuwa akasente buli kimu kyonna osobola okubeera obulungi naye bw'onodda ku bakazi b'ennaku zino sibaliimu fayida oba ozza oli mu laavu tomanyi laavu kyetegeeza laavu y'ennaku zino kubbibwa omukazi ajja n'akaveera n'afumbayo ewiiki n'agamba nti noba aye tugaba n'ebintu ng'ozannya n'okuzannya ono akimubuuliriddewo kakati bw'amala okumanya ni muganda walabika ali mulaavu yanoonya ekituufu ekyokukola njagala olabe kadi yamugamba nti engeri gyagala ennyo okuwasa ojja kulabika ndi onoonya engeri gy'oweebeezaawo jjukira nawe kennyini ng'omuntu osobola kwerabirira ekisooka ennyumba mwosula nze ngisasula owulidde kati buli kimu gwe ekikyo tekirina we kiyimiridde omukazi okumuwasa kitegeeza buvunaanyizibwa tosobola adde okwerabirira naye kennyini olusooka lubirizibwa oggulanda weya ate oyagala oggulira omukazi simanyi biki abakazi nga bali expensive abakazi babanga mu mmotoka n'emmotoka kuba ayina buli naku okunaaba omo n'okwekuuta sitirwaya naku zino babazaala nga baddugavu bayomba n'okuyomba yeekuuta neyeebula woza baye buliiki nze simanyi buliiki kale yu buliiki yakwata ekkuba mbuuliriridde buli kimu era ng'alabika kyayagala takirawagidde yakwata ekkubo yeeyongeddeyo avudde wano sokaleka muganda bwe yamanyi n'ebizibu bye ye tebimukwatako nagaye tuli mu kibuga kyaffe k'e Kampala tugenda maaso ne firimu emanyiddwa nga jagala olabe ano tuddako mu kifo ekisanyukirwamu bakozi bakola emisana lwegguno ne bagendako gye baziriira kati omukyalo ono kyakola nga agenda asinkana mikwano gy'alina emikwano n'emikwano gye bonna be bannyuka batuukirako mu bifo bwe biti abakazi tebakyakola kye bakyavumba gino emize gyalinga gy'abasajja omusajja okunyuka ku mulimu n'abaako mikwano gye gyayitirako basooke banywemukko nga bwadde ewaka naye olwaleero kati bintu bakazi babyeddiza byonna kibula abasajja bangi bafumbiddwa kati bafuuka baddeemu kazi okusooka ewaka olwo lutalo bambi kisajja kyattunga kirinda kebera ku ssaawa kwe naye mukazi kyono gwe mukazi alina buli kimu alina mugi enyiriro kamala naye taagala kumwemwolerako bw'aba agamba alina gy'alaga kati gwe omusajja yakuba kasasiro musajja najja anyiga TV adde ku buzannyo buno abakazi batera okubanga balaba yafuuka ale ebikazi bino alonda bagamba nti buli kikazi kifugwa nnume kakane ebintu byakyuka buli nnume efugwa mukazi n'asobola andi mwagala obulamu obugonze kyekisinza okuleeta obuzibu ku basajja b'ennaku zino kwagala bulamu bugonze mwagala nnyo ssebo mukuula abakazi mujja kubooleza n'obwomunda gasiya tugenda mu maaso talina kyataakola ewaka ne bamubowa egenda mu maaso naye ngayo omukyala ali luddawa omukyala yagenze kwesanyukira ali ne banywanyi be ali mu biri ebifo ebisanyukirwamu muganda wange ali mu zisa Jose Hotel ngugambye baafuula boto ku boto baafuula cupa ku cupa bo bali mu kwefunira ssanyu lyabwe tebalina gafa
bali mu kwefunira essanyu lyabwe tebalina gafa. Njagala olabe. Kati mutaka aba ali wano. Oh, bannayo omuntu akulikeyo ne batamukolesaayo. Kwe ne bane. Mukazi gwe. Ne kati wakulota naye gwe bannange samme kazi oyingire waka. Ziri mu 7 ezigenda 8. Otambula n'ogenda. Ne mazima n'okwate kubo n'ova wano nga tongambye nti olaze wano. Soko olinde. Nagambye nti ngenda ne gamba ninda. Enyumba yoli musi. Nagamba wayi. Nkimanyi. Wangambi wazidde okusanzwa. Yagambye bwagenda mu surprisinga. Kati yali atalina surprise gyamuwa nono n'amuwa surprise. Kwene wangambe surprise simanyi gwe omanyi bafuna surprise omuntu afudde wekangamu. Nazadde noga bazadde. Kani ngamugamba manyi. Ko emirembe. Njikumalako. Ofoja mlamba ko gamani yanga ali mu njegero chegera kugama. Alinga omusibe yatandika kuyomba buyombi. Nze wano nkola uliche njagala kulansonga wano. Yagenda maaso n'amutegeeza se batomanyi musajja mukazi kiguwa yegala. Wano wange tebambuza gye ndudde gwewulira nga kalubiriza vaawo. Answer to you. Nagambye Nabukenya Maria Musalo original names tumulaba mu firimu eno. Olina obuzibu. Ate akuba n'okkuba. Yakuba zeka emirembe. Kuba musajja atu yalowooza. Kugamba wansi. Bamugamba ebikazi ebirina sente obiragala avu kikwagala nnyo kumbe bimanyeera. Oba tolifayini na kiro kyofuna. Mulonviri. Bamugobye. Olengera okuswala. Waleeta mikwano gyo wagiraga ennyumba yo simanyi kumbe oli mu nnyumba ya mukazi. Abakazi tebatondebwa kufuga maka. Kyovula bwe wafuna chance n'abeera mu maka ate afuuka ekirala ng'ayina amaka ge. Bw'aba wanaakusendasenda ga bebi sewali buzibu wange teri poliisi naye nga w'omunyiriza gw'ofuluma. Musajja n'akwata kuba ave wano ekikazi kimugobye n'ebikazi biyinalo. Kaakano oluvannyuma tudda mu yafeesi nakyala gy'akolera olunaku olwaddako ensi yineekaaye. Kaano tuba tuli awo waliwo luli yayingira mukozi munne yasooka n'amutunula naye nga layika alina naye ebirowoozo bingi. Kati omanyi okujja mu yafeesi y'omuntu gweyagala akulabe n'atanotisingayo presence ali bize akola kino akola kiri okwetereza wano ono byamusukkako. Kazi ono kamuviire buviizi bakola bonna mwenu kampuni naye ng'oli gwali kalayika tamulaba namulaba. Ono alabika tamulaba namulaba. Abaffe mukulu oyimiridde awo olinga sitati ononye eki namune mbadde nze gani bosi akuyita kani obedde ozunga n'otagala kumbe obedde amulaba naye yeefudde atamu mune mbadde nze gani bosi akuyita kweni oyimiridde awo nawe noli awo okyumira awo oyonoonya embeera y'obudde gasiya va ne wano ogende ene mukazi gwe Katonda yakubajja nnyabula. Njagala okula kyakawungezi ng'amugamba ayagala amulabe nkya alagira bulagizi kaano nga tudde erudda ye kampuni mwakolera bagiyita Genuine Estates. Kali ng'asooka abuuzibwa bosi mwali oyo omukazi mukambwe yava gyayingire bosi yono Mchala Katrina nkulise nakwetaaga siri musanyufu omugaga nannyini company overall
ebigambo ebyavudde mu meeting baataddewo meeting olunaku lwajjo naye ebyavuddeyo results ezavudde mu meeting tezaamusanyusiza. wulira results. yataddewo meeting naye buli kigambo kyebadde abagamba gwe kennyini ng'owakanya. kaakati okusinziira meeting nga bwe yagenze omwana ono yawakanyiza nnyo omukulu owedde ebigambo byagamba abantu bano. ekimu ku byabadde biraganye oba omukulu yamuzalawa kati ng'amugamba ninze nadde njogera lwa kampuni si lwa muntu nga nze oba okujevuna omutena tyomanyi kati ng'amugamba ng'ogamba wagambye noyamba kampuni byonna byewayogedde wadde oyamba kampuni ng'ate okozesa olulimi olukambwe. kweni maama yamugamba nne nagenza okuleka nimbako ekintu kyenjogera weewaawo kampuni ebadde erina weetuuse ekoze losses nnyingi ez'enjawulo naye omwami oli yatuukidde ku point enfu okwabadde okugoba abakozi ate ekintu ng'ekyo ekiyinza okuba nti tekikolerako ddala. yagezezzaako mmulabula kubanga omusajja ono mukulu takyalina kipya kyayiza kampuni okuggyako ssuula ensuule era bwetuuka isobola okufuliza nga paka ngozemu njagala olabe nakyala alengera yafande ngezako kuyamba byanisa katongole n'abadde njagala omukulu abe ng'amanya ddi lwe basalawo kinaki aleme kuleka ni asalawo nga bw'alowooza. njagala olabe kale no ng'amugamba naye kukimanyi ni bakozi bonna abali wano gwatalina musajja. yamugamba nti okimanyi tolina musajja gwatali mufumbo ku baana abawala abali wano baatugamba mbu tokolagana basajja ng'amugamba si bwe kiri naye nga kyenjogera ge mazima mukulu katongole omukulu amugambyeko waliwo ensonga ey'omunda omuwala ono takolagana na musajja yenna talina musajja gwawa kitiibwa kitegeeza nti nammaka kye kimwedde okuleka ni avaako obuzibu kubanga tasobola kuleka ni afumbirwa n'amukyusa ate ng'omukulu aba alina kyakubuuza aba alina kyayagala amanye. jjukira twawulidde agenda maaso yagambyeko ne muganda we ebintu by'abasajja etayagalira ddala era n'ebyobufumbo tabikkiririza mutamanya ni waliyo laavu. kyeyakola ng'amusaba lipoota ku ebyo bye yabadde alabye ebiyinza okuba ndi mukulu katongole byatatereeza mu kampuni ebivuddeyo kampuni oggwa. omuntu yenna ekimufula obuvunaanyizibwa bufumbo naye omuntu atali mufumbo aba muzibu. tugenda maaso kyava afuluma yafeesi y'omukulu agenda aleeta alipoota. aba avaayo owaayi soka olinde kale ng'amugamba waayi sibi n'amugamba ni bulijjo mmanyi nti oli kyali wange kiki ekyakuja lwaki ate ogenda onkolako olugambo ogenda okola olugambo ew'omukulu kwini ane mukulu namugambye eki ng'amugamba sinabe namugambye ng'oggyeko ebyo byabadde mu meeting kadi ng'amugamba ni wavuddeko ebyo byabadde birina okuba nga bikututte okwogerako yadde mu meeting n'otuuka n'omugamba mbu simanyi otaddeyo obulamu bwange obuteeka wano kwini ani buli omu yenna wano amanyi ekikwatako ng'amugamba ni buli omu akimanyi ontokolagana abasajja oba abasajja bakola tumanyi oba naawe oli musajja batalina njawulo kadi ng'amugamba obulamu bwange bwa mundu obwo saagala bwogerako yalina ensonga ze lwaki takwatagana abasajja kubanga yeewunyiza nnyo boosi we kimbuuzaako lwaki takwatagana kitonde ekisajja kyonna je yakula atya. labayo engeri y'omusajja gye bawagire njagala nkuba ekyo ekintu kino njagala okitegeere nti si buli musajja gw'olaba nga yambadde kadi yamugamba nti omanyiza ekyantamisa abasajja si nti buli musajja yambadde empale aba musajja wabula bannaye ono omukazi ate yakambuwadde nadda ne mukati tugenda maaso kaakano omukyalo ono Katrina kyeyakola ng'asindika fayiro bosi gye baamusabye yatandika ogiyisaamu amaaso kono nikiwedde tugenda maaso
efirimu egenda maaso Yes, kaana ogenda okuvaawo. hello. Hello, mfano. Tulira kwanu. Rosa nsubire ntusiwa bewano wa Genuine Estates abatunda amataka n'ensigo. Yennyabwe wano wennyini. Kyala anoonya ttaka lyaggula. Ya kutaka ery'okulundirako nga faamu naye nga eribbali wa kibuga nga teri mu kibuga. Ayagala kukola faamu. Tuli mu Genuine Estates. Wuliriza. Wala ki n'ekibuga. Saagalamu. Wali woba ogula ettaka oba olina okuleka ndi olaga ettaka olyagala mu buwanvu ki okuva e Kampala oba olyagala mu buwala kwenkana ki? Oyagala bugazi kwenkana ki? Oyagala ettaka nga lya kyapa mu ngalo oba lya liizi? 15 okuva ku 10 ku 15. 10 ku 15. Kyava atandika okunyonyola ssente z'alina. Kakati genda mu namba room 6. Ogambe omwami gw'ogenda okusangamu. Omugambe nti madamu Prostate amala asindise wano. Omunyonyole. Ogenda kuba Kampuni yamanyi buli mukozi alina omulimu gwe. olunaku olulungi. Mukulu Katongole. Wajinya. Wakoma ddi ogendako mu liivu? Nakoma okugenda mu liivu kanzijukire ng'esatu emabega. Kaakano Katongole baamuyita. Manager Kali akakazi ssebo kadde kakambwe mu kwogera ne manager. Meetings watuuza. Kali ng'amugamba kimanyi meetings watuuza zaavuddemu obukwakulizo results zaabadde nnungi ku ggwe. N'okusinziira Era okuva ku ekyo kye baafunye okuva mu meeting. Katongole abadde aludde amaze emyaka 3 tagenda mu liivu. Ekiyinza omuviirako okwagala okuleka kandi akola okusalawo okutali kulungi n'akamu. Kati n'olw'ensonga ebyo omuntu ng'obwongo obukooyi otuuka okukola ekyo ky'otandikoze ate kyetwala kampuni nene ng'eno mu maaso. Kati bamugamba ateekeddwa okuwummulamu. wandigenze n'owummulamu Baagala awummulemu. zingesatu. N'osigala nga okyaweebwa omusaala. Bamusindisa emyezi 3 ku liivu naye nga n'omusaala gusigadde gukyajja. manager Njagala olabe. nze ekyokuwummula olw'okuba nti mumba musaala sikikiririzaamu lwa nsonga nze bwe olaba wonna nti waliwo obuzibu Musajja atuyeewozaako akimanyi oyinza ova mu liivu ng'oli mugobe. yongezi kukola n'olwekyo ekyo Tayagala genda kuwummula. mpulira nga nsobola. Bantu nga baagala kuwummula ono yakajeema katayagala kuwummula. Akuna kyakutaka kuwummula. Ga oba ogaana ng'okigaana ojja kuwummuzibwa kati n'omusaala tegukuweebwa. Naye nga luli obadde ogenda kuwummuzibwa myezi 3 nga n'omusaala gukuweebwa. Kali bamugamba enkola entuufu eriwo. Oyojja Ekituufu olina okuwummula. mulemu Yamugamba otaawummule tujja kuwummuza ku mpaka. Naye bw'owummula kati tukuwummuza nga n'omusaala osigala ku oli. Naye bw'ogezaako gaana okuwummula nga ate ffe tukuwummuzza. Then ogenda wummula ku mpaka ate nga tofuna musaala. Yakirowoozaamu. Katongole ne bamukasa okuwummula lwa mpaka. Tugenda maaso ne firimu eno. Ndagambye genda mu MK Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8. Oluvannyuma tuddako mu kifo ekiwummulirwamu. Nakyala ali wano. Why? Genuine Estate. Ya. Nakulako mu Genuine Estates. Yegwe. Bane nakulako mu Genuine Estates oba yegwe nnyabo. Ya. Kanda tu. Omanyi. It's like nalikeyo Genuine Estates. Takatandise okweyogerako nakulaba mu Genuine Estates nali nnoonya ttaka njagala poloti nenzija mwanyamba nnyo okuleka nengula ettaka muli bantu balungi. Kwini sijjukira kulaba. Naye oteeka okuba nga onzijukira kuba mwanyamba mu bintu byange nnyo okuleka nti ettaka ndifuna era nenfuna ettaka. Kati oyinza kuba nga tonzijukira. Kadi ng'amugamba nze sikujjukira. Wabula mbadde ntambula naye nga kangende neeweeweemu naye singa sifunye ekirowoozo kyakwewaawaamu. Oba oli awo sande kulabye. Kadi nga mbuuza bizinesi we zitambula kwe nsimbi. Kwini ate ggwe ng'omuntu. Ebyo bitambula bitya? Kana tunsanyuse nnyo kusinkana mutaka asanyuse mbu mulaba. Kwini kozi gwani nti Katrina. In fact, nze bandiyita Namugamba Trina.
nze ngenda kusalako nkuyite Trina. Ogenda kumpita erinnya Yamugamba togeza n'osala ku linnya lyange. Eryange tebalisala kusagala byakumpoomereza. Abakazi baagala nnyo okuwoomereza amannya gaabwe. Ono yamugamba toliwoomereza eryange. Yakubira bwerera akaba. Omuntu kubeera nga toli principal mu life eno nga bo. Yamugamba n'ekituufu oli wanjawulo nnyo. Kuba obulamu bwalira abantu bali principal atali principal abonaabona. Ebintu by'amataka mubikola mutya kubanga kati agenza okulaba ebyokwewomereza bijja kaluba n'atandika okuleetawo sitole endala kuba kimanyi ono wa genuine estates bakola mu ttaka kati agala kumanya ebyettaka liri mu bunene ky'ettaka. kati mbo neyeefula ayagala nnyo ettaka ayina ettaka lyayagala ng'ata mbu ayagala luyiika z'ettaka 5 We got genuine estates, we can do anything. So, kati nga mugamba ffe ng'ekituli nti tulwa genuine estates tetulina kye tutakula we can't do anything. tulina buli kimu kyonna kye baweetaaga naye bw'oba ozze mu yafeesi buli kimu nsolo kyanguya naye nga kakitegedde dda ono omwami alayika ali mukuba manda lwakuba yeebuzaabuza eni kaakati maybe mbadde nteesa nakusoma watya ne tubaako we tulaga Somewhere else. kwe ne tugenda awalala wano wabadde ki somewhere else. tugendako awalala bifo biba byanjawulo ne tugendako awalala wetya awalala I get to know you. oba oli awo ne nkumanya bulungi nange nomumanyaawo Because eni okumanya ate lwaki kumanya kinyongerako ki ono omukazi mutaamu Kubanga kiri tayagala bintu byakumukwana tayagala you married? ye yagamba and oba yamira akazimu akasajja mukazi mukambwe nnyo As a friend. friend, seriously. efirimu egenda mu maaso No, sikumanya I just want to be. bagiyita akamasu k'abasajja In your private life, yeah. At least for now. So, Omanyi I'm bati doing this Quran song. Achimanya oyinza mbeera client wange, so sagala nnyo ebintu ebimu njagala nnyo. you know why I want to know. Maybe kati sabono omukazi okumanya mugezi yamugamba about kano ke tutandise okuleka niminina engeri gye nkutegedde tetwandibadde nga twemanya ekigenza ewala Okay. kuba mu bizinensi ng'eno tekiba kirungi kuleka ndi omanya nnyo client bw'oba oli awo oyinza okukozesa ensobi Okusobola okugenda. kati nga mugane oba oyagala tube nga tutambula okuva wano tuyinza obaako we tulaga awalala Yes, my place because it's free. yamugaa tugende wange kuba siwalina tabu kati ate ono omukazi mutaamu wendugende ewuwo kati omuye yawuliranga ekintu ekitali yalabanga aloota amugaye tugende ewange bw'oba owuli oyagala kwogera bisingawo tugende ewange Atubeerewo. kati kumbe kaagala mulonda kkubo abasajja sibakimanyi abakazi b'ennaku zino balonda amakubo So, njagala olabe telling you, what are you fine agenda wange? Then it's fine. You can stay here and enjoy everything. kati yamugaba batayagala genda yange tewali buzibu osolo sigala yes, no. Sina kuzi. Tugende. kati ngaamugaa tugende ewuwo It's better. nga bajja bakwate alnanga olwo omukazi mutaamu kati nga tamusuzaayo yamusuzaayo kakati nenkeera nga bukedde baaba enkeera nga bukedde Gwe, owaayi gwe sebo. sebo Kiki nsajja nkozesa zino kyebase. vaayo Amaweka. owange nzuukuse Iwe. kwini oli musajja muki Right? agasajja galina losebo n'osula awantu w'omukazi n'olanga ajja bwotyo kati kamulonze ekkubo sirika Njagala genda ku jogging. kati nga mugangenda kuddukaddukamu kuuma mubiri kati nze lwaki onzuukusa ikaniste gwasigenda kujoginga gwegenda ojoginge Osobola ebisumuluzo byange. gweni oli mulwadde nze nkuleka wano ewange I have no. nedda tewali buzibu it has no problem I had one it has no problem eno yabadde one night stand baba situka ove wano days with my kids. sebo kamugambe ani yagambye ni wano zze kukubeera wano Ku kiro kimu bwe kiti. nze kansigale tolina gy'osigala tomanyi nanakumanyiira Please, look. Manyi. abakazi balonda amakuba ab'ennaku zino mukazi kwata ogende kakikya n'amugoba kati ate bintu nago ebyakyuka abasajja bagobanga abakazi asula nenakera ku makya n'amugoba Ebindeke na bintu. kaakati nokakano kamugobye fuluma Nkuwoni. gende twala embwayo twala Egundi. gasasiro Overdose. nkuosuza wano adogera nasula mubala nkuyambye ate oli wano tova ensi nkambwe kandi tuddako mu supermarket waliyo buli kimu kyonna ekyetaagibwa omulamu yensonga bayita supermarket
baana b'obuwala bagula mu supermarket eyo. Efirimu egenda maaso. Twagala tumanye luddawa gye biggwera. Supermarket buli kimu nagamba ekyoyagala weekiri. Tulengera mwana mulenzi ono ye Waligo Fahad. Tuba tuli awo ng'aliwo omugagga ayingidde. Eno supermarket. Aliwo omugagga. Bigenda bulungi. Gagga yeetegereza. Abantu bagula. Bagola bose tobalaba. Omugagga kyono naye ayagala kumanya ngula ya byamaguzi babigula batya wano ebintu bitambudde bitya. Mbeera nnungi. Tewali buzibu bwonna, tewali buzibu. Bantu bagula bulungi, abantu bagula bulungi. Abantu bagula. Kandawo bannaffe tugula. Abaguzi bo bakyajja. Abaguzi bajja ne zireeta omuguzi. Waliwo omuguzi ono nga muguzi. Waliwo omuguzi nga muguzi. Gagga buli kimu kyonna kye yeetaaga wali bakuweereza. Supermarket mubamu abayamba. Firimu eno egenda maaso naye bagiyita akamasu k'abasajja. Kuva mu Miss Production atenga bulijjo gamba essimu eri 075-119087 ate nga zigenda mu MK. MK eri ku Majestic Plaza level yokutana edduuka liri namba 8. Gwayagala okugula musuubuzi kinoomu osobola okulabika ndi ogenda ku MK. Efirimu egenda maaso. Kati omugagga aba akyagula ogenda okulengera waliwo ebitagulwa naye omuntu abyetuusizza akaane wini Katonda wattu niyo tukola bubi Katonda atugwe n'owunda ebiwunde bwotyo n'owunda yawunda kiri. Kati ono avudde ku byoggula waliwo ekitagulwa ekiri mu supermarket kiri kyawundwa baaba. Oli omukazi muka bakazi batujje bali nga sibamanyirwa nga sibeemolerwako. Kyogamba byonna byolambudde tolina mukisa. Kali ssebo omugagga agenda okwetegereza omukyala agenda. Kati kyava mbuzo wayi wazze kulambula bulambuzi tolina kikusanyusizza. Kati ate yo omugagga ng'ono alambula alina engeri gyamusanyusizzaamu. Mugagga ku kino kyalaba atandise otunulanga wolole. Eni mbadde nsa kubuuzaako. Eni nze Katrina. Katrina naye kati Katrina bw'oba olina ekintu kyoyagala nga okinoonyeza kikubuze naye ate nze nina obusobozi obukikutuusaako. Oba nsooke nkuwe ekada okwate ekada naga kyonna ky'oba oyagala ene kada genda ne kada awaayo kaadi ye ey'omulimu singa omuwala ono aba alina ekintu kyayagala amukubireko just in case. Ono omukazi mutaamu iswali buzibu ekadi kyava agikwata kyava akwate kuba ave wano banekenekendukisava mugagga yasigala atabuddwa n'agamba ndikweri. Kale n'oluvannyuma akaseera katambula kayitaayita mpola mpola. Genda okudda eno mwala ali wano atudde ku TV atudde ku ka TV somako ku bitabo. Kadi yasooka n'asoma ebitabo alabye TV buli kimu kimubboye.
tugenda maaso. Gadda mu butabo kadi yasooka n'akirowoozaako. Bitandise era obutamusanyusa nnyo, kyava gye akasawo ke. Kati ebisinga ebirano byonna bimubowa. Kaki yakola ng'akwata mu kasawo, abajjamu essimu yanyiga ennyo ku WhatsApp, kyava atunira kakaadi kano. Oli yamukubira namugamba aba alina kyagala kyonna amukubireko. Bw'aba alina kyagala kyonna amukubireko. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ng'akuba namba ya simu. Ng'akuba namba ya simu. Njogera ne Imran wa supermarket. Laba. Okay, yeah, it's Katrina. Lodi bali bamuyita Imran. Kati omanyi mbaddeko waka ntuse wakanga te mpobala nnyo. Ulira. Yeah. Nini ngamba omukwano mpya gwe nakasangaza kiba kibiiko kunkyalirako oba nitwogeramu. Akwana nga bagagga ono mukazi. No, sibeera wala nnyo okuva ku supermarket awo. Si wala. Kali sebo kamuga akagala akakyalireko. Lot 72. Okay, kali. Ng'amulagirira bulungi wabeera, ng'alagirira musajja wabeera. Kanzijjo n'agira malako ekiwuubaalo. Essimu agifunye kati oba olwaleero naye bugenda okuziba. Ono omukazi mutaamu nimale n'okwetegekera. Ng'ayitawo agenda amwetegekere. Tugenda mu maaso. Kakano oluvannyuma waliwo gwe baagaana okuwasa n'awasa. Omuwala muwanyina yamugamba nti abawala beweerijjako ab'ennaku zino abawala baafuuka misege. Nze mba maze okusiimula enyu kale lwaki mba sigendako ewa Juli. Namugambye ebyo tebikola mu bufumbo. Nze nagamba nze tonja kunnyingirira mu ddembe lyange. Oba owulira ng'oyagala wano nze tojja kunfuula komera. Nze ne Matayo yali wala Matayo namulekayo ate kati gwe okummanyira okumalako emireme sitambula. Oli okubiraani. Lengera. Message zikaba olukaaba tuliyo. Laba olutalo lugudde wano. Bwe bufumbo kweyoola. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okugamba ekintu n'olaba ng'omutuufu. Oli baamugato wasa tonnatuuka kuwasa. N'ebyomukwano tebiriiyo n'awasa. Akano kino kimama. Kino. Kale kiba kiri awo. Kiwulira akonkona. Kati batuwulira akonkona. Ate nkumbe muzeeyi Imurani. Heni I can see buli kimu kiri steady. Heni okusinziira buli kimu kyendaba. Heni buli kimu kiri clear. Omanyi omukazi okuyita ewuwe aye n'ojja otwagana ofunamu okutya n'ogaba ebintu bino ani yabikola. Otuula mu ntebe z'omukazi naye nga naawe okimanyi musajja munaye kayazigula ovutandika otyemuka omutima. N'emisinde gyakuleese oyinza obutagidduka. Naye
72 plot and yo enyangu mbadde nakatuuka awo nenjiraba. Okay. Kuwanzira. Abadde ayiseewo kwe kulengera ploti namba ekipande. Bagiyita akamasu k'abasajja ono omuwala anasula asaawa obumasu. Just soft drinks. Kadi ng'asooka amugamba ninkuleetere kakunywa ki? Keni konna ako kunywa akagonva akaliyo. Na soda kati. Just glass of water. Chimala. Manya abayayi nabo tebagenda. Lichanga 15. Okay, kale. Ng'asaba giraasi y'amazzi. Keni kankuyiteko. Bwe kiba kyakuleeta olugamba. Kati aba ali awo. Laba bitabu. Gavuga. Kyava ja wangi. Ng'agikwata. Nga yefuula asoma obutabo. Kikyali kati mutawannaaki. Kiki kigenda mu maaso? Lodi awulira. Kazi kyamuyise mu banyumyemu. Okay. Kanzije. Laba ettabu. Kale. Jangu nza umpelekere kokondo. Nawe njagala okugenda tulinde. Nfudde. Yawulira nga. Abadde amanyike bamuyise wano kiwedde. Oli waafunira essimu waatambulira. Obwongo bwe kye bumugamba okukola kyakola. Bino bye mugamba buli kikazi kifugwa nnume. Oyo taliimu mu bafugwa ennume. Yaafuga basajja tafugwa basajja afuga basajja. Sajja alesuuka nanaga ne Katonda wattu. Kino ekibajje kyo kijja kuntabula. Kino ekinankani ekibajje kiwabajja kijja kuntabula. Kalino nga bakkirira mu kibuga kino. Ono ali wano. Bulijjo yeepikira obufumbo. Kati nga tajja. What is going on? Muganda bwe yamukubidde essimu ng'ebintu si birungi. Teyamanya nti ono yali yawasa yamugamba gw'omanyi oba ogenda mu maaso na biki. Kadi ng'amugamba omukazi tantabukidde. Ono yamugamba tewandintawanyiza oba ompise ku mbuliro kasasiro. Embwa erumya omuntu si kipya. Owulidde eryo teribaggulire. Naye wandiika eggulire ky'omuntu yalumya embwa ensesa samale. Nakugamba tonzizanga mwoyo kasasiro wo negamba ebintu tojja bisobola. Abakazi tebakyafumbirako ddala. Lwaki oba wemalako emirembe? Musajja munna. Tuba muna kutya. Ono najja amugumye. Basala bumikiriza. Omukyala yagenda n'akolaga nti akwagala nnyo. Ate nga lisho tebaki. Ekyo tukibeeremu tukitegeere nti abakyala banyiiga. Nebeera mugumu. Ajja kgenda, ajja kwerowooza, akomewo. Ono n'amugumya nga musajja mune. Nyizo basiri bufumbo. Labayo. Kimanyi. Yatandika okubula. Wulira. Ebyo. Wuliriza. Wabula abantu musoma. Bijamalanya abantu. Zezo yamuza mwezo. Kozi n'obufuzi. Era owulya muwuliza oli bwati bamukubye kasosi manya yagende mukamu besona bakoze batya. Bya obufuzi manya kampeni yakoze batya simanya byo obulubye ebyo. Mwesha mutategera mu munsi muleni. Abakazi mutusanga kubya tukugama osanga kubya nga sikulina ko simayina kumanya sagana kumanya. Shegera. Neno jabo gama ngongoberera ngo nesi bako bikaseera ukugoma wanzana mutegerera. Onawulira linga abagamba ye. Kumanyira kwa nakubya ko kiki. Abakazi basibetegefu kubagambako. Kubera kugamba wefude nga gwenda gendo kwagala paka last. Nigoza no kyava situka. Akwagala. Abaye. Abana. I'm very sorry. Choka kambeko wenzira. Nja kuba nkulaba madam. Nja kuba nkulaba. Byeriogende bimaze mwamanyi. Abakazi omusiti mutufu kyo kiri nteri mukazi ata abeera ku kapande ndi basajja muje mu ngambe ko muje mu nkwane bwe bityo. Nemu Kasasiro. Navuma. Ndozo wulidde.
abasajja muli kasasiro kati ekyo kyokka kyokka olabye omuntu njogera kino oyo n'apasuka n'agenda kati ebyalaavu teweesibanga ku muntu kwerumya mutwe gwa bwereere mbw'omuntu simanya kukyayo naku wadde oganye n'okulya emmere lya emmere y'okutazimbuluka gejja weebaka ewummula wujjaala ebyo byabakukyaye si gwe asoose okukyayibwa era si gwe asoose okukyawa ekyo kya bulijjo ono yasooka n'atunuulira mwannyina n'akimanya ni abakazi bali ku nsi naye ate ono ntalumbwa waliwo omusajja yali atunda kaawa era nga nane kapayi nga bakola buli kimu kuba yagiyigiriza okukola each and everything just name it buli kimu kusiimuula eno bikopo eno kiki buli kimu nga kikola kapa era nga agesiga akimanyi nti eyo gyowe basiriiwo kimu kyakibodefuna kati okumanya ono omukazi mukambwe alinga agamba ni okubeera n'omuntu afazaali abeera ne kapa abantu bayagala okukiraba kubanga omuntu eno nedda ekituufu kiri nti bonera mukamayo nga okwata ekkubo n'oteeka embwa yo ewaka nga mbwa magujja n'obeera n'abantu ewaka naye buli lw'okuma magujja yinza okusanyuka okusinga omuntu yenna omukazi yajja buzina gundi yajja buzina gamba kati kapeni bweri balanyekedde emirimu ekyokukola abantu abamu obasanga baagala nnyo ebisolo byabwe n'okusinga abantu bebawangaala nabo yagoba emmese buli wamu naye era bajekedde emirimu gyokukola nga kusiimuula era teyabikola kati nange kyazo kyenfuuse onkooya amuwadde olugero lumulemye okutegeera omutunzi wa kapa yadde nga yasomesa kape omutunzi wa kawa amanyanga yadde nga yasomesa kapa okola everything yera ekyo ekyomugaso yerabye okisomesa nti kapa terina kubeeraawo ngaekola ki ngakuba mmese nire kati kyoli olina kugamba kitaawo wera temina amagezi tewutegeera yadisappointing me every now and then kaseera abeera kujena ontanye okiwulira ontanye buli kaseera everything beera nsolvinga bizibu okyokola kinene buli kaseera mbakubyenvuddeko nzikisewo gwe omukulu oli wano nyiikadde muotasina jeni yakukyaye kani imagine jeni jeda gyokola nzisibyetanga ate lekerawo okustressinga obulamu bwange kubasonga sirina budde bwengenda beera mbina ebintu ekitegeera actually Jordan I'm warning you from the very last time lekerawo okustressinga bulabanga tolina byakukola try the beach kiwulidde omuze ebirowoozo tebyali birungi kakano oluvannyuma ono aba yeebase alina gwe yeebase naye yuki aliwo ebintu ebivirako abantu ofuuka ensolo waliwo ekirodo ke yafuna ng'alayika mu buto bwe baamukuba akagoma nga seeyagalidde mu buto baleepinga muleepinga sajja lyamukwata ali mu birooto alogootana nagayesi wali kibeerawo ku duniya nga siwiriiko buviiro ono yamukwatako nsonyiwa bantu bangi bafunye ebizibu bulamu bwabwe bwemabega nga tonkanze kiki lwaki yonza okusanga ye munene we bakola naye ku mulimu jukira twawulira amuga nti ajja mwetaaga omulabo omulundi omulala oba olunaku olulala kano sobe ebintu byalaavu byaduumira nga buduumizi nga neera wawulira abasajja babeeraawo nga yeyakoowa ebyalaavu ng'aliwo kulonda kkubo Tomorrow is my birthday. Wow. Congratulations. Kali ng'amugamba mu ekyamazaalibwa ge ebyo ono tabimanyi. Katrina, please. Ng'amuga Katrina.
Chichi naawe. What is my... Kwini ngame ncha mazalibwa aganyi. What? Ngati wegana nkole ki? Wait, what do you want me to do? Why? Oyagala. Bwegaba mazalibwa ago nkole ntya? There you okay. Kongs. Please. Kali nga mwakali mukama katone. I need a bucket. Kwina inetaga pate. Atontogana evaayo. Ono waliwo ebintu atagala kuwulira. Birthday gift. Oyagala kirabo. Kwentompe kirabo. Kirabo mazalibwa gange. Naye nno n'ebisajja bimanyiira mu buliri bw'omusajja mwasabira ekirabo. Kwegamba oyagala n'olunaku lwajja mu nsi muneno ng'oli bukunya. Nalo sebo onukuze. Oyagala nze kwegamba nze nga mbigitala n'ekirabo bulakwa okuziza birthday. Ketsi. Olunaku. Kana akazi kataamu baba. Nage Nabukenya Maria Musala. Ageeka. No, maybe I've made a mistake. Huh? Umanyi? Kali nga mugamba otandise okwogera ebintu ebinsindukiriza emmeme. Tuwetawanya sijja kugobaganya. Kale Omanyi weteke ebisunzo byange. Wonaba okooye okulowooza ku birthday n'okulo. mulimu bakwatibwako ekisa abala abagoba bugobi. Kati yamuleka mu nnyumba namugaba okoowa ng'okwate kubo ng'ovaawo. Katugenda okuva eyo. Bano bayombera ki? Omumpi n'omwavu bali kwatagana yadde kati awo walala bagala ko babete n'okwetta. Oyirako otokado. Kino kimanyiira. Kati mukono kuliko omwavu n'omubbi. Oloza Sikuli bayinza omubbi n'omwavu tebasobola kukwatagana kuyomba kwe kubaawo. ani abikugamba. Omumpi agenda kuba omwavu kizibu. Kale n'ogenda okuva eyo tuddako wa mwana mulenzi ali wano ennaku wemutta oba ate eyo yaki yewaligo Fahad ageeka abirowoozaamu waliwo ebituuse mu bulamu bwe. Sajja ati yawulira ng'agala kaaba maziga embeera erabika emwefuulidde. Tugenda maaso. Ye John Wynn Estates banaffe gye baali bakolera. Kaloni yamusanga lona maanyi gamuweddemu. Kyava mubuuza kyabadde. Obadde otya? Kalinga mga kirayika nagobeddwa. Yamuga kirayika nagobeddwa. Simanyi na kyakkola. Kalinga mga katongole yangobye. Abadde ng'akola buli lunaku nga taweera buli kimu yeewadde voted eri company. Bamugobye nga gasi ya buloolo. Ekimugobeza kibadde kitidi. Kalinga mwankubulire. Olina kuguma. Sajja takaaba bw'ati olina kuguma. Nga ngenda kuguma ntya. Yamugamba ne bw'oba osobola funa omuntu ayinza okuba nga alina eddoboozi wano akuwolereze kuwuli oba n'akuddiramu. Naye Katongole musajja amanyi ate alina eddoboozi ddene. Kati alina n'omukyala anaatera okuzaala. Omusajja alina okuba nga tokola ng'olina omukyala asuliridde okuzaala. Bano bakyalengera mwavu namubbi. Omubbi akuba omwavu. Saagala kumanyiira. Olutalo. Kwentasa weni oli mulalu. Kwini tugenda. Omwavu ate omubbi. Ono ayagala agende bataase. Kyava akwate ku baavu wano. Ono yakyanyumirwa fight. Omwavu ate omubbi. Mwavu ate omubbi.
nja kukukuba nkumalemu obubbi kati ogenda okuva eyo bano bava kulaba omubbi bwatta omwavu simanyi omwavu bwatta omubbi kumbe waliwo azirise ono ye agudde eri azirise Bannange eryo ssanyu ly'amaanyi ate anti oneewunyisiza okamala ngoyambye gaayi gwe sajja lunaku lulwo amangu ago mukulu amaze okulya ngate omanyi ogenda nage bamuyita Ahmed Lubowa anyway era kati kusonyiwa olusonyi naye kale manyi munansonyiwa twatuukidde mu kulyayo naye kandina obbanjulira Katrina ono ye bba wange Isaac ono ye Katrina kati ono ye mwami Hudson mukwano gwa bba wange naye ndozera Katrina kati ono ye owulira bulijjo nga mwogerako era naye ampulira nga twogerako bamukyazizza ono wakmenti wange mukyala agenda maaso alaga mukyala bakola bombi munne gwakola naye bane tukusanyukidde nkali nze naye nsinze kiwala kirabika bulungi nnyo era buli musajja akyegomba awulira nga ayagala kubanga munnange nagenda okumwetegereza omugenyi n'omugenyi onono n'okola ikani amuyita okubaani bakukiggula alayika alina kyeyabadde abala yeetegereza tugenda maaso kakano oluvannyuma mwala ono yakwata ekkubo kituufu ekyo manyini naye waffe mbeera bize naye obadde owuze bannange kakaseera mwana wange etolodde kubanga lwena namwali mukyali bato tuyenda bamugula sipiidi sente zemukoze mwana naye banakukola mwana wange kale kojja nera si sente katonda nabinere kojja otulabirire mwana wange webale kunzijanjaba kojja gyatusaana kineebaza kuba gwe omulimu gwange nobeera nga nze nkola ki nga nze nkulabirira ali ne kojjaawe kati omulimu gwange obuvunanyizibwa wagamba nti nkulabirira manyi buli olabirira kojja obanga alabiridde maama wo igwe neddo lyani kati ndabiriraani abaana abamu bwafiirwa mukadde waamazaala bano banyina ba maama we baganda ba kitaawe abatwala ng'ekitale kikulu naye okulaba mwana wange ng'ofuddeyo n'ogamba kandabirire kojja wange gujjanjaba mwana wange nasiima ekyo kojja asanyuka nnyo omwana ono kojja nimukunswaza obanga gwe so otulabirira nga tukyaliwe tibuto tukyali wansi lwaki nze mba sikulabirira kati muokaddiye nga lwaki webale nakukola mwana wange ebintu bino byokola byonna binsanyusizza nnyo 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 kojja yebaza muwalawo okubanga alina kyakoze alina kyataddewo badde essanyu okubanga mukozebwa ekyo kyamulaga nti omwana ono ate alabika nti agenda maaso wuliriza nnyo kojja ne muwala we tugenda maaso ne firimu bagiyita akamasu k'abasajja nempulira muli essanyu kojja musanyufu omwana essente gy'akola amulabirira buli kimu kyaba yeetaza amuwa naye kojja alina byayagala omumugamba wulira kituufu kyokola kirungi nnyo 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 era weebali kumufaako mutowo era kojja byongamba nti okulabirire tunneebaza nekyatubiranaye mukyalo n'obulwadde ndimukuluma n'ogaana gwombeerako obugezi kasi muŋanze wakiri nkukima lwaki obubonaabona nga naye mwana wange okoze sente okuze kojja najjayo mumbeera ey'ekitiibwa mumbeera mu ndabika naye najjayo ensonga eyamuleese mwabadde njagala ofuna omugezi omwana kojja ekimutta ku ssente omukazi zaalina
omuwala we sente ayina sente muwala wa muganda we naye munange omukazi ayala maka mwana wange ekintu ekyo ogenda kikuluukya si kirungi kubeerawo nga weeyo namunange sagala gambigambo byange obe ng'obisuula omukazi yenna gyako mu kuba gye buva ne gye bulaga oba tolina musajja oyitibwa nakyeyombekedde nekojja nze byendu yafumbira ebyo nga bintawaanya abasajja nga batawaanya simanyi waata amasaana gakujjudde nze okwoza noggolola byannema nkyali bano ebintu by'abasajja kojja bijja kuntawaanya wulira omuwala yalabanga emirembe gyagirina ng'alonda ono n'oli tekikuweesa kitiibwa naka bayinza n'okutuuma emize batandise dda ekyo kojja kimugamba namugani omukazi atalina musajja oba nakyeyombekedde era oba oyogerwako bubi kuba tolina muntu omukazi yenna aba talina musajja obeera bakuyinza kugamba oli malaaya oba oli awo weetunda bwetunzi kubanga jjukira newomuwala ono basajja bangi abajjayo era ebintu bingi nnyo kale mu bulamu waliwo ebintu ebiswaza olina ofuna omubeezi aye ne bituuka ekisa niba nga tebikyaswaza ebadde kyo kituufu mazima naye kojja gitandikirwa kale kwesima kyakulimba otumanyi wagye tuvudde eno mubuto jjukira mwana gye twava eno wa ebintu bingi ebyatuuka ku muwala ono byatagala kuddamu kulaba wanga omusiru nga tategeera ate abasajja babonyaabonya ekyo ekintu kyatagala kwesembereza mu bufumbo bwo tekitegeeza nti naawe mwana wange bw'onoobeera omukisa gukyukakyuka maama wo nkimanyi titalina kalungi ke yafuna mu maka naye yasobola okubabeezaawo n'abalekera mu mbeera eno kati kojja amubuulirira ebiseera ebisinga kojja atera kubuulirira mwana mulenzi saagala onnimbe nti ombuuziza nti ntandikiremu kampala eno yonna ejjudde abantu ab'obuvunaanyizibwa ddala obuba yabulamu mu kampala muno mwoyo kojja ezo banga teyabulamu naye ebintu by'abasajja ebanga mmotoka ate nsala kujambula mamamange weyayitamu kuba nabo naabula nakirabako kujja twayita mukuzi kale nno yagamba obufumbo bwa maama bwamutawaanya nnyo bwatawaanya nnyo nnyoko we tayagala abe ng'agwa mu bufumbo bwe bumu obwatawaanya maama naye bube nga bumutawaanya olina okukola lisaaki mpolampola si kugamba okikole mu sipiidi ekintu kyonna ekifaanagana n'ekyofuna omubeezi kikwatibwa mpolampola mwana wange nsaba ompuliriza ku kino kyekugamba kwata mpolampola ekibuga kino kampala tosobola kubulwamu muntu gw'ofuna nemubeeragana nga mukumagana ekyo kojja kimbuulirira ekitiibwa maka alekeraawo okulabika ndi agamba mbu tewali musajja ayinza mwagala omwami ekitiibwa mukyala n'agamba nti omukazi yenna okulayika nti atereera ayala maka ate ekiweesa omusajja yenna ekitiibwa olina okuba nga olina omukyala njagala olabe ekyo kyo kojja yakimbuulira saagala ogaye munaye ndi sakugamba ebiseera ebisinga kojja atera kubuulirira baana balenzi naye yasalawo abuulirire muwala we oba mwana wa muganda we si kuba ndyagwa mu buzibu ana oluvannyuma genda okuddako erudda genda okudda erudda waliwo omukulu eyajja nakyala ali wano ntaka ng'ayingira wano ono alina ekizibu ky'abakazi abakazi basumbuye baana balenzi bannange ono ekizibu ekike mukazi anyway kali ng'asooka mbuuza ni oli weka enaawo nsanze nzekka munnange ensano bonoononya omuntu ng'ali perfect ojja mufuna gw'olina omuwa ekyopingira amakulu n'omushepinga kali nga mwenze Jordani eno nakubulwa nga alabye ebizibu dala nnyo kwata jagala olabe laba kizibu okusanga omuwala omulungi bwatyo no
at least nako kiba kirungi nakulagiryako bawabeera bakwaddeka namba kasimu musajja atandise okwegogeranokuty ati afazaali kati kumala omulungi nga ggwe njagala olabe mbw'omwala omulungi ng'ono alina okugaba ennamba y'essimu omuntu kwayinza omumufunira oba okwogera naye kati amugana nimpa eyo nze nja kukubira kali nga mugana nze Jordan ekimutawaanya mukazi naye nga ebiseera ebisinga n'omukazi gw'olaba nga anaafumba asooka nga anaafumba naye nga muyaayi ensi teyeesa akuleetamu malala kaye nogenda okudda eno waliwo ali mukaaba kweni ate ggwe nfiiriddwa omuntu omugaso mu bulamu bwange eni omanyi mami abadde mulwadde kweni kati kyekikuŋŋaŋaza obwenkanidde awo kati maama wo yafudde kyekikaabya naye banne oli mukazi kikaaki kweni maama yafudde naye kati gwe muve gyokunsaasira ate oge kweni waayi bulijjo omuntu kimanyikiddwa bw'alwala abajja ffe bw'aba tafudde katonda aba ayambye kati otukaabirira ffe tukole tutya oŋŋaŋalira wano olinga ejjenje etto neba ne Katalina weyo oyogera bubi alina mama wange yafudde kweni mama oyo afudde mama okyoganza sifiirwangako olyokonkaabiri bananga abantu bakoowu ojja oŋŋaŋala mufiiriddwa nga bali bafiirwa nnyo okusinga ggwe tebaagala mmanya baala eri kyovuna mukazi gwe bulijjo amanyi oli mukazi kumba oli musege gulya n'enkoko ompisa omusege eni kankubuulire gwe matama yuuga ogezako kungoba nkugobye eno gyendi mukati amugobye mbwayagala keya oyina oli musiru nnyo musajja gwe baala eri naawe mbwayagala keya omuntu wafanga ulira sigaddewo mumuzike mangu aveewo temutumalira budde so era ozike nnyoko tambula omuviiri mukambwe get out of my abakazi gye bali bwe bato towakana aba tonnamulaba tomusaba ajja kujja tukaabira nnyoka afudde olutukwa amabeere mu kyoto oba nnyoka afudde kaakano no tugenda mu maaso kaakano nogenda okudda eno kaakano ali ne munywanyi we ebyo ebintu ebisinga omunyumira kali nga mugamba nekimanyi ngezeka nagwe yakafuna mutono nga ninga mugamba waliwo n'ekirala omanyi luli sagamba kali nga mugamba twali ewaka nga tuli mu kulya ulira amugamba nti omugenyi gwe twali naye waka ku mulundi guli yakutunuulira enkaliriza kati nga amugamba nagenda okuwulira nga atandise okunyumya n'omwami naye nga buli kyebanyumya banyumya ku ggwe mbu simanyi olina amaaso mbu simanyi otunula bulungi simanyi oloola mbu ate obigula naye nga baleka babinyumya ekituufu abantu owuli abantu babiri abanyumya ne bakuleka owulire babanga abakutuma ekituufu bayagala nkubuulire ekyo olaba mukwano balabikaba ezo ndaba embeera zendimu ndi mukazi mufumbo okiraba kadi yenga mukwano gwe ayagala naye abe ng'afuna omusajja amulabirira kibi nnyo omukazi omulungi ng'ono omuwala omubalagavu obwenkanidde awo okubanga talina musajja amulabirira obanga tolina bw'otudde mu bufumbo bwo eni kale kadi yamugamba nti olina okukola wosaanidde obe ng'ofumbirwa kale nno yamupangira kyakyaddirira ng'amaze okuyita omwezi mulamba banga lyali libadde nga litambudde mwezi mulamba nga gumaze okuyitawo katugenda okulaba ono omwami n'omukyala ono nga bali ku kitanda kyekimu ekitegeeza baali bamaze okulabagana kiki ekiyinza okuddirira mu bulamu obwo
kale no tujja kuba tumanya ekiddirira n'ekitundu ekyokubiri ekyakamasuka abasajja n'akayimba kano kakabamperekerere mpola mpola n'agayizigenda MK Majestic Plaza level 5 edduuka linamba 8 wamu ne ku Ssega wawotusanga tugenda ba tusaka ekitundu ekyokubiri era okisanga mu MK osanga mu kkubo oyinza okugamba spider agudde eddalu kumbe ebirowoozo bya mukazi yagenda byansukako byansula eddalu kati munyambe amundabira mugambe nti asudde eddalu banange munyambe amundabira mugambe nti ngudde eddalu ebirowoozo bingi nnyo byansukako banange byansula eddalu banange munyambe amundabira mugambe nti ngudde eddalu ebirowoozo banange byansukako byansula eddalu tinatinde ye mukazi gwe noonyeyambula kuva we yagenda nsamu wakati bwayadda katone nnyo mwekati nanzira mu kulwana nga wakate waggwa kuyomba buli kyayo yababuwe muddamu nti bbe kati bw'oba omulabye amundabira mugambe nti ngudde eddalu banange munyambe amundabira mugambe nti ngudde eddalu ebirowoozo bingi nnyo byansukako banange byansula eddalu banange munyambe amundabira mugambe nti ngudde eddalu ebirowoozo banange byansukako byansula eddalu kaali kakazi kalungi nnyo nga kava jjinja sisamanya nti ejjogole nnina sirikase